Nkwaniriza kwa ripota y'embeera y'obudde wano ku lutimbe lwa UBC. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kuba zigenze okubeera ssaawa 3 ez'okumakya leero. Arua ebadde ewezezza millimeters 3.6 n'obutundu 6 so nga ate eri mu kitugumu zibadde millimeters 9 n'obutundu 3. Tugezezaako ne twekenneenya ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenze kitulaze nga Sserwandula Mpewo ayitibwa St Helena asangibwa eri bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa abadde asenvudde n'asimbaawo ku lukalu era ekyo kiviiriddeko okunyigiriza omukubo gw'ekkuba ne guddamu ebitundu ebiri nga okebuzodde eri ebukiikakkono bwa Ssemazinga Africa. Era tugezezaako ne twekenneenya ku mbeera y'obudde nga bwe badde mu nsi yattu mu biseera by'okumakya omusana gubadde gwakanga gukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wabula zigenze okubeera ssaawa nga 8 ez'omutuntu enkuba ebadde etonnya mu bitundu nga Wakiso Empigi saako n'ebibiri ku mbalama z'ekibuga kyaffe ekikulu Kampala. Era bwe tugezaako okulaba ku mbeera y'obudde nga bisobola okuba tusuubirayo olufuyirize mu ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale mu biseera by'okumakya so nga ate ebitundu ebisinga obungi wo tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu. Wabula era tusuubira olufuyirize n'okweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebimu mu biseera eby'olweggulo nga ebisangibwa eyo ebukiikakkono saako n'ebibiri nga okebuzodde eri ebuvanjuba. Wabula ate ebitundu ebimu era tusuubira omusana okweyongera nga gwakanga gukubakubamu. Bwe tulaba ku bbugumu ery'owaggulu tusuubira okutuuka ku Celsius 24 mu Kabale so nga ate ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale hamu n'ekibuga kyaffe ekikulu Kampala saako n'emiriraano 28 wabula eri mu Kalamojja 30. Era bwe tulaba ku mbeera y'obudde nga bisobola okuba mu bigambo bisangibwa ku Ssemazinga Africa tusuubira enkuba okutonnya nga mulimu n'okubatuka kw'eggulu mu bibuga nga Kigali, Lagos, Dakar awamu n'eri mu Katumu paka eri mu Djibouti. Wabula ate ebibuga ebisinga obungi era tusuubirawo omusana okwamemula. Bwe tulaba ku mbeera y'obudde nga bisobola okuba mu bigambo bisangibwa e Bunaayira tusuubira enkuba okutonnya nga mulimu n'okubatuka kw'eggulu mu kibuga nga Beijing awamu ne Paris. Ebisingako ku mbeera y'obudde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'okulaba ku timbe lwa UBC beera bulungi weeraba.